sobozese olete sente ez'okusoma ne bamulekwa bonna abasigadde tubayimusa gy'oli. Katonda waffe oteme ekkuba awatali kkubo, kubanga gw'otema ekkuba awatali kkubo Mukama watemera abaana ba Isirayiri ekkubo wakati mu nnyanja, n'abaana bano abasigadde n'ono omuto taata obatemera ekkubo, obagatteko emikwano emirungi, oleete obugabirizi gwagabirira ebinyonyi ebitalima newankubadde okukungula. Tukwesize Katonda waffe kubanga oli mwesigwa, oli Katonda awulira okusaba n'okola ng'ekisa kye ekingi bwe kiri. Tukkiriza mukwano gwaffe nti owulidde okusaba kwaffe era tukkiriza ng'okikoze mu linnya erisinga amanya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe tusabye, amiina. Ne batuwa baloyazi bangi naye nze kyasinga okunsanyusa erinnya lyabwe tikyeyo. Kaakati awo we twatandikira ne tutwalayo maama Morini n'abakulu bano. Kati era awo twatandika okuzza ebintu bya Morini ku mpewo. Twagala okubeebaza era akatambi akaasooka akanyiiza ne maneja owatala gye yatwala omwana waffe keeko akaaliko ensonga eyo nga maama alaajjana ng'asaba buyambi. N'olwekyo abakyeyo basooka okuteeka ku mpewo ate embeera endala neddako. Naye enamba yo gituwe obubaka butuuse wano nti obadde sipide nnyo, giddemu ate tuzzeeko ekirala. Neyanza mukadde wange kunyongera omukisa guno. Enamba yaffe eri 0756 15 13 94. Abangereza 0756 15 13 94. Enamba eyo yange naye nga ez'ekitongole obupapula weebuli nja kubugaba. Oyo mwebaza bannange maama Kubi ye nannyini kunoonya bano ne batugatta ku bakyeyo bano, naye nkwebaliza ddala omulimu wagukola taata. Neyanziza mukadde wange okumpa omukisa guno nate. Mbalamusizza mwenna bakungubazi bannange. Amannya n'eddoboozi mpitibwa Ssenyonjo Ashraf, nga bangi bammanyi ab'oku mitimbagano nga Dadi Hashim. Wano nno nzize mu biti bibiri, nzize ng'omuwolereza ate nenzija nga munnankuba Kyeyo. Fubutuka mu kitongole ekya Kyeyo Initiative Uganda wamu ne Kyeyo Associations Uganda. Ebitongole ebyo okubitandikawo twasooka kuba Kyeyo ne tulaba ebinyigiriza bankuba Kyeyo ne tunyiiga. Era bwe twanyiiga ne tutandikawo ebitongole bino ne tubituuma ebibiina by'abakozi, nga tukoowoola bannayuganda bonna abafuluma amawanga okusooka okujja gye tuli batwebuuzeeko naffe tubannyonnyole gye balaga, olw'ensonga nti gye balaga tulinayo obumanyirivu bungi nnyo. Nze nkoze ku Kyeyo okuva obuvubuka bwange bwonna kuba natandika nkyali muto, nenfuluma ne ŋŋenda njiribe ng'enjogera ennaku zino. Naye ekisinga okukwasa ennaku tetwandibadde bino bye tukola tetubikola kubanga ababivunaanyizibwako be ba kampani abafulumya abaana abo ogenda okukola. Era twasaba nnyo tukolagane nabo kubanga obuvunaanyizibwa bwo bwabalema, nga tulaba embeera yonna enyigiriza eri omuntu asobola okugitaasa yonna eyakuyambako n'akutwala. Naye bwe balemerera obuvunaanyizibwa bwabwe naffe ne tunyiiga ne tugulawo ebibiina ebyo, era bo balowooza ffe tubalwanyisa, balowooza ffe tuli balabe gye bali. Olw'ensonga ensonga ze tuyimiriddeko zonna be bandibadde bazoogerako. Twandibadde tetunoonya bantu batuyamba kuzza Mori. Lwaki nga bamutwala weebali? Naye taata n'akugamba nti yagenda Egindi n'agenda Egindi n'agenda Egindi ate nga bamutwala weebaki weebali. Kiba kitegeeza waliwo obutali bwenkanya. Ekisinga okukwasa ennaku nti mu butali bwenkanya obwo omwana asobola okukaaba ne tuwulira nga yakaabye
ate ne tugenda okuwulira nti yafudde natural causes bino ebya bulijjo ne batugamba yalwadde naye nga n'akatambi twakalabye ng'omwana agangenda kufa bannange bagenda kunzita ne tutuuka okulaba ebbaluwa ng'etugamba nti awo omusujja gwamuluma n'afiirayo naye nga ffenna twalabye akatambi ne beeyayogeddeko nabo ng'abannyonnyola embeera mwali nga bwagenda okufa ekimaliriza